twolekera love story ya sister ekitundu kigenda bera kya mukaaga ayina emyaka 22 nyongero kyokujjukiza 22 years bannange era mu nsaasire nzaasirikidde ebyama by'abantu sometimes manual owulya story nenzirayo nendaba ebifaananyi by'omuntu aba asharinze story ye ne mutu neŋŋamba mukama ono omuwa ekisa mbuuza nti ekisa kitya obuvumu obuvaayo n'oyogera bino si bangi nti babulina era kambabuulire mwabasirisa abatesharinga story zammwe tekitegeeza nti temulina abasinga obungi tebyogerekeka tolina buvumu butandika kunnyonnyola nga byonnyonnyola gwe kennyininyini gwe biyitamu. So let me just tell you, nze bujja temuwulyanga magamba nti tulina story. Abantu balina story zaawukana bwawukanyi ezimu zirina ebigatta bingi naye buli muntu alina story ate ng'otubulidde amazima buli muntu story ye eyinawo weerumirako naye abamu mwesaanya ne mulyoka mulaga nti bano bo bannaffe basusse nnyo Katonda gwakyawadde ekisa ky'okubanga tobadde mu relationships nyingi njala kutegeeza nti ate waliwo sitaani lwe yakkuba bbusu n'agenda akuwa ekize oba obunafu obulala mu kintu ekirala kakubeera okuyomba muwala gw'oyomba amanimbye oyomba ate naawe weemanyi noga nze sinyigirwa mu nnoga nze nalumaga sigunywa ne guteeka tonneeyalira nonneebikka. So let's not judge but learn from these brave people abavaayo okusharinga stories zaabwe ekigendererwa 1 okwetikkula ebibatudde ku mutima 2 okubeera ekyokulabirako eri the young generation okulaba nga bababeerera ekyokulabirako nga temutwala ebyo bye baayitamu temukwata makubo ge baakwatamu kubanga gabatwala mu mbi ze bataagala mugezeeko n'omulundi n'ogumu. Ekintu ekyokubiri lwetugenze mu kiggula luggi nabagambye nti njagala kwogera ku bintu ebyobutwa 5. Ebintu bino mu relationship butwa obuwedde emirimu naye obutwa buno bulinga obuta lisiriyasi bibanga ebiri nnomo akatwa akokubiri nga nkutwala akatwa akokubiri jo nayogedde katwa kasoose nenkugamba nti akatwa ako kwe kukwagala okubeera omutuufu ku buli nsonga lw'oli omutuufu lw'otali mutuufu oyagala kubeera mutuufu ke katwa akasooka akatwa akokubiri nga nkakuwanjala okujjukiza abanafu abadde Properties and Associates abakutegeeza ku promotion eriwo nga tumalako omwaka nti plots ez'ekiwawuku lw'Emityana ezibadde ku millions 15 za sebbeeyi ne zidda ku million 10 5 ku 10 nga kyapa emiliyoni 10 guno mukisa gw'ogwana okukozesa omwana w'obuwala omwana w'obulenzi omwaka gugweko ng'otuukiriza ekirooto kyo 5 ku 10 miliyoni 10 ekiwawuku lw'Emityana nga kuliko ekyapa gwe Katonda akwagala. Ku screen namba za Madam Nancha Beatrice owaddembe lyo mwogerezeganya olabe bw'oggusa ensonga ezo omwaka gugweko ng'ekyapa kikuli mu nkwawa mu linnya erya Yesu ogambe nti Katonda okinkoledde omwaka 2024 ng'oyingira 2025. So nga te abannaffe aba Mercy Quality Beddings abasangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage ey'Ekyebando nga wakava bwoti ku Shell petrol station. Beddings twatwogera ku by'omulembe byokka nga bawulidde Mercy Quality Beddings quality mu bed covers, duvet, pillowcases, pillows ennyini, bed sheets, mosquito nets, bya mulembe byokka ku screen. Yogera ne Sister Mercy abenga akweleza ebifaananyi kwebyo byoyagala siima babitikke osasule nga babireesa awo wennyini woli bebanafa aba Mercy Quality Beddings ku screen ezo ze namba. Aisha Najemba Furniture Mati abasangibwa Banda opposite Nabisunsa Girls mu bibajje wummula baby kakkano batuuseeko nga balina kiweetaaga ekyomulembe kifunyemu agamba leta bakitambuza bubi bakisiya entebe zoyagala zizza bujja ng'obayita nga babikolako ekibajje ekyomulembe kyeweetaaga ekibajje buli kibajje ekyomulembe okugjako kofini ekyo yakigaana naye buli kibajje ng'oggyeko kofini ekyomulembe bajja kubanga bakikolera ate osobola okusasula ku kibanja mpola so nga ate bw'osasula omwaka guno nga guggwako bagenda kutambuliza fanichawo okutuuka w'obeera ku bwereere. Ku screen ojja kuba oyogera ne Aisha Najemba Furniture Mart e Banda kakati
relationships zaffe zirina akatwa kano bwe tukalaba katera okuba nga akali nnomo naye nga katwa akagenda okutusaanyaawo oba akatusaanyaawo mpola mpola. Akatwa kano keeko okuba nga omuntu ono alina obunafu oba embeera ey'okuba nga ateeka ku balala attitude. Njagala obyawula ebintu bibiri mbijjukira. Ekyasoose nayogedde ku muntu ayagala okubeera omutuufu, naye njagala okugirayo omuntu alina endowooza. Mu ndowooza eyo tasobola olumu tateera na kubyawula oba yalina obuzibu oba si yalina obuzibu. Ogenda kunfuna. Ndi muntu asobola okuvuga emmotoka omwezi ne guggwa wali completely nga sikubye ku ngombe. So nga ate ku makubo eri abantu nga aba taxi ne baba bajuda abasaabaze wakiri driver wa taxi yeboyirako ku ngombe piu n'alinyigako. Just that. Kati okumugamba nti okukuba engombe kya mutawaana nga ye alabanga ekiri nno mu kyafuuka kya bulijjo, eyo nayo lesson ennamba njagala kuzzaayo ku kiri. Waliwo abantu abalina attitude ku balala nga ye yekonvisinga nti ye taba na nsobi. Lwaki taba na nsobi? Ne bw'abanga abadde akola ensobi n'abanga agamba nti oba oli awo singa ono teyakoze bw'ati nze nange sandikoze bwe nti. That attitude of thinking that people around you beba kuprovokinga, beba kujjako emize, beba kweronderako, beba takutegeera, beba kuwalana, simanyi olina olutwe. Mukwano gwange njagala kutegeeza nti kiringa ekiri nnomo naye katwa akamalawo relationship. Nga nkivaako njagala okole kino. Otutte budde bungi okwanalizing okobserving boyfriend oba girlfriend wo ngolaba takutegeera. Ngolaba yalema okutegeera ate nga buntu butono nnyo bwe bwasobola okugonjola nga akutegedde. Njagala weetwalira omutawaana ogw'okwefumiitirizaako. Ng'olowooza bwe bakukaluubiriza bwe batakutegeera olowooze ku ngeri gy'oyinza okuba nga oba oli awo olabika totegeera bantu. Oyagala nnyo bbaawo akutegeere. Mirundi emeka gy'olowooza ku mutawaana gw'otaddeyo okwagala okukakasa oba ddala bbaawo omutegeera? Ekyo kimu ku bintu ebitawaanya abantu. Yerangira kunabaza omusajja alema okuntegeera, yalema okuntegeera, tali ntegeera. Naye nga gwe gw'ogamba atakutegeera omutegeera. So eyo attitude, people around you always be bazibu, always be babera complicated. They are hard to impress. They don't appreciate. They are complicated. Them. Him. Ha. Nsaba Mukama akuwa ekisa okuva n'olwaleero otadde amaanyi mangi mu kukwata abalala ensobi. Twalayo ko mutawaana ogw'okwekebera. I loved the conversation that I had with my friend musajja. Twali twogera ku challenges ezimutawaanya mu business, n'ate business ng'erimu okulagana n'abantu. Nakola statement gye nagambye Mukama bwe mba sikikola kino nyamba nkitwale. Ng'alaga bw'asinkanya abantu ne bamubeerera bazibu, n'abayirawo omubiri ne bamudisappointinga, n'abaagala ne babeera bakuusa gy'ali, ne biwunzika bubi nga kati yatuuse mu state ey'okuba nga yasazeewo asooke addeko ebbali nga yeesonyiye abantu, abeeko byatereeza, abeeko byekolamu awo. N'akola statement n'agamba ate nze obuzibu bwe nnina abankola obubi ebiseera ebisinga mbagamba. Era ne bwe tuba tetunatabuka nnyo okgenda wala njogera nti tugenda kutabuka, kino kigenda tutabula. Ne mugamba wano nkosa. N'agamba nti bwe baba tebatwala mutawaana kuŋŋamba nti nange nina obuzibu wano, then it is not my fault, it is them. Because I can't be there and be my own mirror. Just like I see them nga wano tokoze bulungi. So they should tell me, chichi nabadde mpikingamu,
yalaze nti naye ayagala okutegeera ekyo kye batamwagalako ekyo kyakola ekibakalubiriza. That was a big lesson. Singa Mukama atuyamba ffenna ne tubeeramu n'ekirungo ekyo ng'okuritisizinga abalala, ng'osensaringa abalala, ng'osaabalala ku minzaani, Katonda akuwa ekisa ekikkiriza nti naawe osobola okugenda ku minzaani. Temulaba nti mbeera wano nga njogera ne mbayigiriza ku bino. Guys, mukkirize nti nze nsinga okubeera ku minzaani. Ne weekebera, you watch a certain stuff on someone's platform nga Mukama. Edakikezo bbiri zendabye ekintu ekyo nyamba okwekuba mu ttooki ndabe wowe mpeebuuka mu kyo buli lunaku. Sirina lwe nalangirira nti kati nze namala okuyiga mukwano ate nze ntandika butandisi. So I loved that attitude ey'okubanga baŋŋambe osanga nyinza banga nze buzibu nate teboogera beesaanya bwesaanya ne bampita eri ne bankola bino nga mmaliriza akatwa akali mu kutawaanya mu relationship yo kotwala okubeera nnomo kwe kulowooza nti emitawaana gyonna giva ku bantu balala siggwe. N'omala obudde ng'otunula mu bantu abalala ng'obasalira emisango ng'ogubasingisa obawa ebibonerezo nga teweetunulamu. Njagala kubuuza mwannyinaze kituufu gayaze nga akusobya akusomoza here and there ki relationship ne kikutuulamu ne kikkalubirira ne kikufuukira akabasa ekyo tukikkiriza. Naye njagala kubuuza ekibuuzo ky'ogamba weerangirirako obutuukirivu nti relationship eyo tolina contribution mu kugalangatana kwayo. Muganda wange, muto wange, mukulu wange, anko, tata. Kyogamba nti gwe ekyokubanga wasoma olina emyaka mingi experience nene osinzira ku ekyo okwerangirirako obutukuvu nga buli nsobye eva ku maama oyo ng'eva ku sister oyo obijjawo ebyo ani akulimba ani oyo akusudiya. Mukwano naawe oweebuuka ng'ogezaako okwagala okulaba abalala nga batuukirira ekiri close to impossible. Njagala osooke wekkakkanye nti naawe totuukiridde kkiriza ogambibweko nga bakugambako kijja kunyuma kijja kukola amakulu ng'ogamba ku balala. Bebi nga bwe waŋŋamba luli nti kiri tekyawooma kye nnakola ate era olaba ngezaako saagaana nfuba siinawo improvement nti ye kati nno naawe wano mu kino oweebuuka ng'okkiriza nti bikyuka bukyusi leero asobola okubeera ggwe luli n'abeera ye. Eyo endowooza y'okulowooza nti abalala be bakusobya era singa teyakoze bw'ati era singa teyakoze wano toli mu kunoonya butuufu tokigatta na kyajjo. Nsaba Mukama akumpeera ekisa byenjogedde nga tugenda mu kitundu eky'omukaaga ekya love story obigatte ku birala by'ogenda okuyiga. Nze Sozimo nenzibiriza nendi omusajja w'abandi tandika nga okulya nga omusajja w'omukazi yemuliira nno ddala ate noono tata mwana naye nga twogera tandika nga okutundula nga kavanira mpola mpola mulaga nkola nembeera awo omusajja nga ono omusajja w'abandi nga aneekengera ngeri ndowooza gye yali andabamu nga neekengera n'atandika nga trackinga nga essimu yange WhatsApp calls buli kimu nga nze simanyi. Wonde nga nimba mukama wange mugamba ngenda mu kyalo ng'era akazibe kabeera tineekwasa either tebamanyi nti sina maama sina tata ngamba maama mpise ngende mu kyalo mujjanjabeko so nga nimba nga olunaku lumu nfiisa nga ngambe waka tufiiriddwa ngenda kuziika naye nga mulowooza ngenda ziikawa ngenda wa tata w'omwana tugenda ndowooza kweziika nga ngamba okay so nga program tugikola nga ligaya abiwuliranga tukira ku WhatsApp twabanga nga ngenda nga yo netweryako nemala nemvaayo kati nga twagala tweriire ddala ndowooza twejjukanye sule nayo ennaku nga ziizo
omuwala tawonerera n'akuyisa mu bintu biri byonna byonna naye ate n'osigala ng'era owulira okyamulimu. Naye nga ndi mu famire, ali nateeka mu famire ya myaka 6, obukapiso bw'oku mikono 2, emyaka 6, kapiso 3 myaka 6. Nga ndi bulungi nnyo eky'olubuto ekyo nasinga ndowooza oziyiza naye nga siriimu ndowooza obwongo mulowooza gye buli. Nga bano kale bano b'oba ogenda okusaavingako bo mwayambalanga, mukitegeera bano bo mwambala naye tasobola kugendako nga tayambadde, ekyo tekisoboka, naye aba yeekengera. Bwe tutyo mpola mpola nga nzirya taata w'omwana ngenze kuziika ng'ono abiwulira teyanfaako, ngampa transport nga ne mukama wange ampa ku ssente nga ngenda nga nsala busazi nga ngenda wa Lulenzi, ngenda tukyatinga ono abiwulira buli kimu ng'akiwulira ekigenda mu maaso. Olwatuukayo tubaddeyo buzibye twebase ekiro ng'akuba essimu nga kusaawa nga 6 ng'akuba essimu ambuuza halo, nti halo watuuse bulungi? Anasooka neŋŋaana ogikwata nenkankana naye kati nkikoze ntya? Ono waali saagala kumulumya mutwe, saagala muluzinga n'oli nga mpulya saagala bonna nga mpulya saagala baluzinga nga nsooka nkankana nga ngamba kwata essimu yo nga namugamba nze okuba twayawukana abasajja bantama mumbuuze mbuno omusajja nga takulaba nkwano nga tuba n'obudagala nga tubuteekayo munange fenge waffe wabeeranga wafunda ate nga nabagambye nze ndi muntu ndowooza mufunda naturally nemba nga sina kyenkozeseza ndi muntu mufunda kati ate bwembeerako nebyenkozeseza wamma mbeerera ddala taiti ndowooza ewedde emirimu kati ng'omusajja tayinza kutegeera nti wallahi mbadde sina musajja. Namulayirya namugamba nze mbadde sina musajja gwe ndi naye nze okuva byonna bye wankola basajja ne mbakoowa bannange nga n'obuziga kw'otadde alyambi n'alowooleza ddala mugamba mazima agawedde emirimu. Musajja waatyo nga ngamba kwata essimu yo nga nkankana nga ngamba nga mulinga ngamba oliwa watuuse bulungi konze ye mukola ki konze tuli nga ngamba ndagirire enkya tujje tuziike banaye nga sinza alimu olunanaagira banaye lwasukka nentandika onnanaagira nennanaagira banaye nennanaagirira ddala ate nga abimanyi nti oba naye simanyi ng'oli aŋŋamba yogera gamugamba nja kulagirira ku makya mpulira nakooye nnyo biki njagala mujjeko ave ku ssimu nga mujjako baddamu bwakuba naye kaweddemu okuva ndyamu bino era naliddemu ebitaliika amala mujjako ng'essimu ngijjako nga ngifula off. Ono omusajja yazimba, omusajja n'atumbira, omusajja n'azimba, omusajja n'atumbira naye ng'ali ku maanyi ga limooti. Omusajja n'azimba n'atumbira nze gw'amanyi naawe. Ne mugamba kati gwe nzolowooza ebbanga lyonna lwagenda nzolowooza mbaddewo ntya biki oyo omusajja tuddamu namwogera ku musajja oyo yambeezezaawo n'omwana oyo bannange omanyi omuntu nga bamukwatidde mu nsobi ate oyagala nnyo ekintu kisiba ku munno neekaza bannaye nensiba ku musajja ebintu nemugamba nze toddamu nakunumya mutwe biki ate bambi n'afundikira nga yeyeetonze kumba ali ku maanyi ga limooti nemukama ng'ate n'ono anyiiga onojjukira yali abitegedde naye nga ngamba munaamala okuziika ngenda kuteekako transport okomewo tosulayo owulidde nti ye ate ne boosi we yagambye enkya ataliiwo ate ono omuwala tasobola beerawo yekka nze kale mukama wange mpulidde
nkeera bwakeera omusajja yagaana otundula vanira yamutundula ku makya atundula ku makya naye kiro ekyo yawulira afa teyamutundula anti nga nange neenyiizizza bwe bityo nno nankomawo eno maama komawo ewoono komawo nga n'enkuba etonnya bulungi nnyo ka yankuumidde dda ku mulimu naye nga yali tampangisizanga wensula like tuba tugenda kutundula kavanira nga tufuna tetugenda netusulayo n'atundula vanira ye nandekayo n'agenda ewa mukazi we yali tasula nnyo olubweru nga kyokka nga mukazi we bannanga njagala nga mukwano gwange nga mbu mukwano gwange naye nga muliira bbaawe banaye nga ndya bbaawe buli lunaku banaye buli lunaku nga ndi omusajja oli buli lunaku nga nina okumulya jjukira nabimanyiira sibeererawo awo nga siridde nga bannange oba nga lwaki ensula nga siridde aninga alimu akasagasa naswas nga musajja akirisitiko nja mukwata onye okukozesa omuntu nga tayagala kirisitiko nze nga nja mwekwatira annange mukama sonyiwe nga wali nno nze nga bali abaagenda e Dubai ate tukyayogera nnyo kuba bali balinnyamuko kalevo mwe mukyali wansi bo bali eyo bayiriba nansi naffe tuyiriba na Uganda yaffe mpola mpola mbeerawo toyo omuwala gwe nali nkola naye n'afuna olubuto n'agenda nensigalawo nzekka oyinza ogamba nali bannalogerawo kyokka nga nali sirogangako nga siwalogangako awo awantu ate mu bantu mwe mulowooza nti ne mukama wange teyatuuka ekiseera n'alemererwawo walayi kyokka nga sina kye namukola n'atuuka ekiseera naye n'abanga takyayagala kukola ng'abindekera olwo nsigaza abasajja babiri mbulamu taata mwana n'ono kati ono omusajja n'akola ki n'atuuka ekiseera ebintu ebimu n'abigula ng'omu bbaala era mpolampola nga wabigula nga bagenda bigulira biki oli n'ebimu n'abisasula n'agamba kali nga ba mikwano nnyo n'oyo mukama wange omukyala omulenzi ono namugamba mukozeseebo ate naye n'afuna olubuto ate naye alufunye nga gwalufunyemu kyokka nabagambye mufumbo naye ng'alufunye muyaye wa booda ate ng'alina okuddayo nga lukyali luteewaka akwatirize ng'omusajja n'omusajja yayinanga ebbaala eryo nga kuliko ne bbuca y'embizzi so obanga agenda kusaidi ngadda ku mwenda opposite awo Nabbanja yateekawo ekizimbe era bamanyi eyo nga ku mwenda wali ekizimbe kya Nabbanja so mu bitundu omwo omusajja omwo akolera ebbaala lye ddene nnyo lirinako ne bbuca ya buno buki obwa Suna Ben kati nga omusajja sometimes nga asula nnyo ku mulimu eyo kati nga alina omubazanga lowooza ne beegatta ati era amugambye nti olubuto lulwo kati n'abeera nga takyalina nnyo obudde bubeera eno ngeri gy'ali anneesiga ate nga nange mulaga ndi w'amazima nnyo wadde era nalinga mulyamu naye nga bwe bityo ate yawona n'ataleeta nkale bbaawe yajjangawo naye nabulako katono ndi bawa boosi wange nabulako katono mulye oba yawona alya simanyi nakumanya waliwo bantwalayokko ngende enkoleyokko naye nali ngenda kumulya naye simanyi lwaki saamulya naye nali ngenda muliira mu nnyaanya naye nali ngenda mulya nawonera oyo naye yansala nali njagala mulye naye saamulya nampona ati ono ebintu natandika nga obigula nga bwe muddukako bwe ngende wa taata w'omwana bwe nkomawo mpolampola nansengula n'ebintu nanzijja ku bayaaye bina ngamba kankusengule okufunamu omulamwa nansengula ate nga gyanziza gye nasooka okukolera
naye mukama munasonyiwa waseka ansengudde anzija kuba yayabamu anzija gye nali ate gye nasooka okukolera gye nasinga ofunira abakasitoma gyanziza mukama nga nansengula nga ntwala naye ng'era aneerabiddemu kaawe mabega bwe nakomawo navaayo mu kuziika twatuuka noli omuwala yali nga agenda gwe nali nkolako naye bwe najja ye n'agenda natuuka ekirongoledde yeepaakinze dda ng'agenda nga yafunye olubuto ng'agenda wabbaawe yali amuwadde olubuto banaye nga ntuuka bulungi nnyo nga nzigyamu engoye nga ngenda nga naaba nga nkomawo omusajja nga nsanyukira bulungi nnyo banaye ate naye yalinga mwenzi banya abenzi n'abenzi nga beesanze gubulwa asala ffena twali benzi naye nga twerumya emitwe nga nnumya omutwe naye nga mulumya omutwe nange ffena tuli benzi tetwekkiriza nti no ffenna tuli benzi naye era teyanziza nnyo wala nnyo naawo bwe twali omusajja nga akola ki nga nvaayo bulungi nnyo mu kinaabiro nga yeebase ku buliri twali nusula nga ngamba webake wano nga mwebakakuwe nti mu kifuba waggulu ntandika nga tutundula vanira bulungi nnyo twamala okutundula kavanira kaffe ng'era ngamba dda mu kifuba nga neebaka mu kifuba kye bantu bange omusajja mbuuza wabadde mu kyalo tinabadde mu kyalo tokakasa abadde mu kyalo namugamba ye nabadde mu kyalo kati gwe bukakafu obujja nti saabadde mu kyalo nangamba okakasa abadde mu kyalo konze ye gwe nkulabikira ng'eyabaddewo sajja nga ajjayo chaati ya WhatsApp etuzze nga tukyatinga ne taata mwana neddi byonna byonna nga abinteera jjukira muli mu kifuba nawulira nga njagala mwevumbike munda mu lubuto nzigweremu naye nga sisobola kugenda munda banaye nawulira nga nsiriira nawulira nga nzigwerera nga banze by'omubanyi omusajja nga omuzaalamu omwana kiba kizibu okwawukana simanya biki simanya bino biki simanya biri bino nga mpulira naye ate nze ng'ebyo ebintu bisaagala bye biŋŋaana okubeera mu mukwano n'omuntu saagala bintu byakumpubira saagala bintu byakunkambuwalira saagala bintu ebyo byakunfugiriza ndeka mbeere ne freedomu yange nabuuka ne mugamba naawe neesonyiwa nze wansanga ndi mirembe gyange naye nga bambyanfaako nangamba oŋŋambye eki ko nze wansanga ndi mirembe gyange bannange omusajja mbeerawo nga mala neekuba omutima nga ŋŋamba n'omusajja ono we naamufiirwa n'olimala ebbanga nga simulabye nga mugamba kale nsonyiwa ngamba nze ebyo mbimanyi nze ebyo mbimanyi naye nkusaba omusajja oyo mu blocking nga mugamba mu blocking kuki omusajja oyo taata w'omwana wange saa zino omwana wange ali waapo ali omwana wange wafuna ekizibu banaye nenteekawo awo ekintu omusajja naneesonyiwa kati nawe nkugamba oyawukane ne mukazi wo muga nawe kati mwawukane ne mukazi wo nange oli mu blocking oba owulira njagala nnyo nti era ompubira mu blocking egookyawagane ne mukazi wo toddayo omusajja ndowooza yalaba gumutuddemu yalaba ndowooza gumutuddemu omupiira n'agamba kale tubiveeko ebyo agamba tubireke ebyo ebintu atudda mu vanira kyobulanga ebiseera ebisinga bagamba oba abaagalana oba abafumbo bayomberenga mu bisenge kuba ekikkakkanya abafumbo abavanira newaffe twali bafumbo oba twali biki saamanya awo atudda mu vanira nga tumutundulira ddala nga tumutundula okumala ffe twali tutundula vanira n'oyo gaayi twali tulina gye tuva ne tufuna accident ye yalumizibwa nnyo nze saalumizibwa nnyo naye yalumizibwa n'owabooda ye owabooda kataafe olwatuuka ewaka bulungi nnyo bamaze omusiba pulasita bulungi nnyo twadda mu vanira kubanga twekulisa kufa simanyi nga tudda mu vanira yagenda okuddayo naye nga fe abantu nyinza omuwerekera
mukkirize ewuwe nga agenda okudda ewuwe nga mmaze kunnyuka nga mu bbaala temuli muntu wadde n'ogu ate nga gamba oli ne waba akunkona nga lufiirako toluggula ate nga so aluggula nga biri nabyesonyiwa sikyabikola nnyo gye singa nasigazisa abasajja babiri ddi nono ng'oli naye nebbirira ewoono ne ngenda ne ttundula kavanira mama nangamba kati wano ekifo tukisengukemu tusigazeeko ruumu emu taba oliwo omu tusigazeeko ruumu emu tunoonyeeyo ruumu ng'emu nga naye nneneko tusobola okubamu ebiki bino bye bayita batya leke tukolemu ekisenge naye ekisenge ekyo nga lubaawo naye buno obubaawo bateekamu bwe buti ne bukola ekiringa ekisenge kineerabidde bakiyita naye nga bwe lutyo bwe byali tunoonya ruumu eyo ruumu ne tugivaamu jjukira oli mukemonge takyakola ebintu yabindekera nze abimanaginga oba nkoze oba sikoze aizulu oba nsiibye mu vanira nga n'ebyale nti takyayagala kumanya buli kimu nze tegeera nze nsiikawo obumonde nsaakola ki mama gikadde nenkola mba saagadde nga nsiiba mu vanira bwente nno bwenalira omusajja nga ngamba tusengukeko wano tufuneko akafo ruumu endala kale tuba tugasigaze ruumu emu nga tesobola beeramu ng'ate aba alina ofuna ruumu endala mwenyina osula nga n'ebintu ebimu aba alina obbijjamu so nga tutalina tunda bintu bya munne pozi nga atunda ku bimu ebibye bye yamugulako ate nga naye tasobola bitunda so nga ayagala afune ruumu nga nneneko ng'erikoko naba tukiyite compound batukiyitemu ki ng'ekifo kinenemukko ng'asobola n'oteekawo emipiira aba asobola oteekawo emipiira bulungi abe ng'alagiramu nga bw'emipiira so nga tunoonya ekifo bwe kityo kinenemukko tulagengawo emipiira nga tufuna ruumu nga nneneko yali mpanvu bulungi nga lisobola olagirawo omupiira nga tuteekawo ruumu nga tutegeka bulungi ruumu yaffe nga tukyusa bulungi nnyo nga kabaala kalungi wamuko si nnene nnyo naye nga kalungi nga tuzimbawo abantu bagenda otuula nga balabira omupiira ne tusimbawo pasikalamu like baali bazze nga bali bukapo nga balina bye bagenda otuula kyekyo nno ekifo kye twali tunoonya nga tetufunye nga tuvudde wano nga twali naye era nga siwala opposite naye ng'ekifo kinenemukko ng'enali sobola agenda mu kifo kipya n'esente ndowooza ezitandika bakasitoma abo biki nga nina sigaloero omwo mwennyini naye nga mukazi we bamugamba nti alabika oyo omuwala akuliira bbaawo naye ng'engeri ng'agamba oyo banange tasobola mulya naye nga ndya bbaawe buli lunaku nga mulya nga sometimes nga bamanyi okujjaawo awo neefunawo annyambako awo ku chipusi nze nensigala munda nga neebeerera nnyo mu bbaala lyange nno olwo lifuuse lyange nga ndyebeereramu nnyo nga bano abamu mbaleka eno omuwala omu nasooka nenfuna omuwala omu ng'ali mu chipusi nenfuna omulala nga naye agenda kubeera mu chipusi nga bannyambako ne munda ngeri gye nnali nga tulagawo ko n'omupiira ng'alina okunnyambako ate nange ndi muntu nnyo anyumirwa emipiira kati weebityo nno nga mbeera awo tutambuza obulamu naye ng'oli bwe tumala tukyankalana nga tumala ne yeekomyawo anti munnange limooti mugimanyi ng'atambulira ku limooti bwe munyiiza bwe twebulookinga tubale twejjayo ne tuddamu ne twogera ne tutundula vanira bwe twebulookinga bwe twejjayo bwetyo ng'oli bye twasigaliza anti buli wengendayo nga giwunya era bityo naye n'abikoowa ndowooza nga kamanyiiro kangi manyi n'akamanyiiro kasukka nze nalina ndowooza nga nkozesa akamanyiiro akasusse bwe ntyo bambi nembeera awo nekwasaganyiza obulamu nnyo n'oyo omusajja olunaku lumu nga mugamba nti ndi lubuto nange naye nze ng'agamba nti ndi lubuto ndi mu famire
nga sigitambuzanga nako wadde emyaka ebiri nga ndi mu famire nga nakatambuzaako omwaka nga gumu n'ekitundu ndi mu famire omusajja nga yeesunga nga niyo nina olwo notandise endowooza n'obufumbo endowooza bwali bufumbo tuyinza oyita nga mbeera awo naye omukazi nga bamugamba oyo beeyagala ne bbaawo ng'omusajja tatya nga ayinza okujja nakola ki nagamba yambala tugende nga watulaba manya abagalana nga tebabula ate ng'era okukonna konna abasinga bakimanyanga nti tweyagala naye nga tukikakasa nti ffe tetweyagala nga mukazi we tufuba nnyo okimukakasa tetweyagala ne bakolako kkono olutalo mulundi gumu ddayewa gamba nsonyiwe ddayewa gundi gende wa mukazi wo biki ndaba omukolera bizinensi ddayewa taa kwogera linnya yange mukama nsaasire ddayewa gundi ddayo mukazi ne bayomba ne balwana n'amuggalira ebweru n'akomawo ne twebaka ffe tutundula vanira waffe omugamba nti wanzigalidde ebweru ze nasuze wa mama wange mama we bamuzaala okwo sajja oli bambi tubeera awo naye nga nze nga like mikwano gy'oyo omukazi nga minamu abaana baali 3 naye nga bonna bawala naye nga mikwano gye nga ginga naye okimanyi kyokka nga mikwano gye nga naye jijja ne giŋŋamba nze ngamba mbabulire ngambe gundi mama gundi nze bbaawe simwagala bbaawe mukwano gwange nnyo ate sobola kwagala mukwano gwange naffe tukiraba nti oli mukwano gwo eyo omukazi ebbuba nga omukazi ayinza okufumba emmere namuga nze sigenda kulyawo ngenda li ewa gundi anti ali yekka ate emmere gyafumba ewooma nze gye ngenda ogenda omanyi gwafumba akamere ke nga koomu kaba kawooma ng'amanyi n'okujja naye n'ayingira n'agamba gwe gundi wafumbye kamere konze ya kamere weekali ngera nkalekawo ng'ak'omwami ne bw'aba azze naye kali akamanyiro sikamanyi nakamanya kali ku levo nga nze nga kamugamba mutuule mama gundi tuula bannange oli ekamere kange gwe naawe nze banaye nfumba emmere yange eba y'omu kyokka nga baali kale abaana bo baakola ki bo oluusi beefumbiranga oluusi baba tebaagala nga bagala ffe tetugenda kulya tugenda lya mu ki restaurant ffe byenfumba bo nga tebabyagala nze ndi muntu nnyo ow'amatooke nga yiyeemu mukene ate bo nga tebabyagala bemba nfumbye nga njiwamu ebyenda kati nga bo tebabyagala kati ate ng'ono bye byayagala banange omukazi bimulumya omutwe naye ng'ate munaeze byenjagala ate nga bye binkola ekitegeera nze nga abasajja abafumbo sijabbalya bwe ntyo musajja nga tubeerawo mpolampola lwaki omulaku lumu nga mugamba nina olubuto naye nga nze mulimba njagala mubba ssente naye nga ne ssente bazampa kyokka nga nkola ng'ate n'omulowooza oli omukazi ng'akyafaayo nnyo eno mpozi lwaba yagadde nga kubira ng'agamba gundi olinayo 2 nti ye mama gundi nga nze ntereko tolinayo 1,000 nti ye ng'ate kijja lumu na lumu nga busente obwo bubeerawo ate nga nkola bambi nga nkola nga nina bakasitoma naye bakasitoma abo ne bagenda ne bamanya nti nno like wali be twalinga tuguzangako ka bizinensi kaffe bamanya nti oba nafumbirwa nafuna omusajja nenfumbirwa ate bw'ofumbirwa bakwesonyiwa bamanya akalimu okasuddewo awo ogenze mu bufumbo kitegeera nno bwe ntyo nga mufeera lubuto naye nga lo teruliimu kyerumu nga mugamba olubuto lwavuddemu namugala lubuto oba twanyiiga ki nemugala lubuto nalugyemu omusajja n'anyiiga omusajja n'akaaba omusajja kataafe mbuno nzigyemu olubuto oyinza n'okuba nga abadde mwana mulenzi jjukira alina abaana 4 ng'ate bonna bawala kati ng'ayagala nnyo omwana omulenzi oyinza n'okuba nga wagyemu mwana mulenzi biki olololo
ono najjamu mbundi mulwadde simanyi toludde muso biki nagenda ate woono agenda omusajja mulala nga nkolayoko obufumbo mbungeze mu kyalo okunzijanjaba ndi mulwadde kumbe ndi mbufumbo nkwajja obulala muno December no ningendako embufumbo eyo nayo nembeerayo akasajja kange ndudde okukalabako sikyakasavinga amanga mpulira anti nga tunyiga bwetuddamu ati nga mpulira njagala genda mbeereko ko naye omusajja ng'anyiiga nga naye gwamanyi oba ogenda oba osigala n'osigala nze nakukolera ki naye sina kyakukolera nze olubuto nalugjeemu naye nagwo ne guggwa nimugamba naye nataddemu famire nali sinamugamba oba yali yeefukula ki mu ngoye zange ng'asangamu ako akapapula ke bateekeramu obwo buyiiso obukapiso mu mikono omwo nga mbuuza naye muntu gwe olubuto olufuna bbanga ki nga nsooka mbala obubaati nga mbuuza olufuna bbanga ki nga nsooka mbala obubaati nze ndi kantu akasekaseka nga nsooka mba mu museko nga nseka nze nga mugamba nze nali nkulimba nali njagala kukulaba bw'obeera munnange ng'afunye olubuto oba oyagala omwana nze nali manyi ngeri gy'olina abaana abangi bwe nagamba nti ndi lubuto tojja kudda ngamba nze njagala omwana era nze njagala nnyo nkuzaalemu ye lwaki eyo famire togijjaamu obeera wange tulinga abafumbo naye gwe lwaki walemezaamu famire laba naye myaka 6 konze gundi sooka olindemu omwana wange naakyali muto olali mu mwaka gumu agenda mu myaka 2 ne muganzi lindako oyo omwana si mwangu wakuzaako biki ne saa zino embeera tezinatereera kati olwo omukazi wo waategeera nti toyagala agenda kukola atya naye nga mukazi we yamukolera library tayagala gibeeramu mukazi ayagala kubeera ku TV kati nga tayagala kukola nga n'emmere ayagala like bagule mu hoteri asooke gy'aba alya so ng'alina emmenya gy'amumenyamu ate nze gye sitamumenyamu ngamba nze mukazi we bw'ategeera biki nangamba kale tusooke tulindemu ne mugamba onyambye nangamba naye eyo famire gijjeemu ko nze nja gijjamu naye sinnayagala lwaki tonayagala gijjeemu nja kukozesa kyonna ekisoboka oleme funa lubuto ngambuuza omwana abulayo ebbanga kyoweza emyaka 2 konze owaayi tugenda bikoleranga ku myaka omwana abulayo emyaka emeka tuzeeko nemugala sooka otunuulira abo b'olina nabo bakyali awo bakyetaaga buyambi ate oyongereko nze ndeka si kati nagamba kale nti tayagala nakunyiiza kale nze ndi kakazi kakozi ate oli yabeera ku TV tayagala kukola kwegamba ye ng'ayagala byamalidaadi ng'omusajja ayinza okuddayo ewaka nga n'omukazi tannafumba namuga tugende atuwe ku chips nga bajja ng'agamba gundi mumpoleyo chips za mutwalo mujjukira alina abaana alina okugulirako amata kyokka mukazi mufumbo nga ne library teyagigudde either ng'alekamu baganda ye ne bakola oba naye yali afambanga ku gw'ensimbi buli simanyi kubanga oli naye omukazi olemu nga mbeera awo n'omusajja oyo kati ng'ate tagenda nga wabeerawo awo omusajja mukwano gwe musajja mukulukulu naye nga mukwano gwe nnyo nga mita inginiya nti atufunira akakazi nti ye okalaba nti naye kasinga kugundira kuba oli amusinga kala oli mukazi mweru bulungi naye nga lwakuba ayina ekkudde yenna yakula bibye lwakuba ayina kala nalina kala bulungi nga kafeesi ko kalabika bulungi ng'ayina ekkudde ayina ekigere ekyatuula oba abaganda kye bayita ekyekisiraani bwe bityo kale
kale bwe bityo nga oyo omusajja leerooza tatandika kuntokota. Omusajja nga tandika kuntokota nga ntokota anziza mu sitaani nga ntokota nga nshemererwa bannange olwa ssente. N'ogamba nina ekizibu kimu omusajja bw'andaga ssente ayina engeri gy'agenda okunfunamu engeri nange gye sitamanyi. Nze omusajja bwe yandaga nga ssente automatically aba nnyina bannange aba nnyina sinanga ekina gye mwewalamu aba nnyina nga nfuna musajja oyo nno ng'atwebbirira jjukira tosobola beera naye. Naye omusajja nawulirako nti tabeera na bakazi lwaguno omuze yaseneva ewaka. Omanyi omusajja aseneva ye musajja oli kyokka alina ssente naye kati mbw addamu kuwasa awo mpeerezaako awo ne bajeti y'embaga ye addamu kuwasa. Oyo musajja aseneva naye ayina ssente emuyitaba, ayina amaka, ayina bwa apartment, ayina rentals nange ayina amaka, ayina buli kimu, ayina emmotoka akyusa. Kyokka nno kati oyo musajja bwe yali apangisa ono Gaayi wange ekikomera ky'oyo Gaayi ndowooza emizigo egyo gifeesinze mu ekyo ekikomera ky'oyo Gaayi. Naye nga ku kikomera kuliko emizigo emiryango ebiri, kuliko ogumu ogusobola oyitamu emmotoka n'akatono ak'ebigere. Kati nga tukola program yasooka nampa by the way yalina birthday oyo Gaayi wange namukolera aka surprise. Oyo Gaayi nampa ssente nemukolera surprise nemugulira ebintu nemukolera ka surprise nga bw'ava ku mulimu banaye tatuukira wa mukazi we ng'atuukira wange naye oyo saamuloga naye namulogamuko katonoko namulogamuko katono tebyali bingi Justina ate saamuloga nti nakya abe nga tabeera nnyo wa mukazi we nde namuloga just ampe nnyo nze ndaba mu nfuna ze kati nze nga ndi muntu nga mbeera nnyo mu nsawo ze nga zaamanya leero yakubye akasente bwe kati leero yakoze bw'ati nga nzaamuwa nako nti zino zitwalire maama gundi. Nabagambye nti love story eno ejja tuttamu omuntu ebintu biringa 5 ndowooza 6. Njagala oyimagininga ekiboozibozi sister kyagambye Gaayi oli gwasibako omwana ekyokuba nti okuva lwe yava mu bulamu mujjukire bwe baamala ekizadde mukijjukira baamala ekizadde omusajja yamala ekizadde ku mwana gwatakkiriza nti wuwe kati okuva olwo omukyala n'ajja mu kibuga n'apambala n'obulamu azzeeyo kumusisinkana oluvannyuma lw'akali ak'okumukwatamu naye amugambye nti ye ku bye yamuyisaamu yali yatamu abasajja era tabadde mu relationship naye ng'abadde mu mmeka ekyo bakiyita sin ekibi. Nze nnyinza obutanenya sister talina sofa we naakamuya talina kiyeewanye naga kino sejjusa kikola nedda ate ekyo kyensinga n'omwebaliza kati nva ku kyomujajinga byeyakola tasobola kugamba mwana we muwala tasobola kugamba muto we muwala tasobola kugamba mukwano gwe muwala nti ekkubo lino liyitemu kubanga likutuusa mu kwesiima. Lwaki nkireese mwe basajja mmwe ojja genda olowooze nti ogudde kabebi ka myaka 2 myaka 17 bagende bakwatire gwa bwereere ogw'okujjula ebitannajja ogenda ozungire ku muwala myaka 18 ng'ekigambo 18 o 18 kyotutenga ekikulu mukwano ennaku zino ensi yakyuka osobola osanga omwana ow'emyaka 18 ng'alwanye entalo ezikulowoozesa nti ali mu myaka 4 nga bakujjukiza bujjukiza ate nga yakuteereddewaawo n'endaga muntu ayogera bw'ogitunulako ate nga nkakafu yasoose nakwata Korani oba Bayibuli n'alayira nti buli kyengenda okwogera mazima meereere. Kati gw'ojja genda olowooze nti obulamu n'okwesiima buli mu bijuujulu eby'oku campus
nenjala kutegeeza nti enseetu zoganyizza. Osanga omwana omuto ng'ennaku emulumye eyo za lumonde n'atukula ku myaka 10. Mujjukira maama Aisha Najemba ku myaka 8 nga yali atandise okubeera yekka. Myaka 8. Abantu ennaku etuyonse butaaba. Nga ennaku yaffe eyo bwe gaba amazzi nga gali mu bbaafu nossaamu ekyuma ekyakukula ogenda okukijjamu nga kitukula ng'ekipiya kibulako okusabika busabisi. N'olwekyo si buli kimu nti bw'okiraba bwe kiri. Nkiddamu, si buli kimu nti bwe tukiraba bwe kiba. Kikwetaagisa okulaba nga n'okukwatako. Ekyo kikwetaagisa okufumintiriza otegere statement gye njogedde. Ennaku zino okumanya embeera etabuse, oteekeddwa okuba nga amaaso go gakolaboratinze n'amatu n'engalo okukakasa nti ky'olabye, ky'owulidde, ky'okutteko kyekyo. Ekyokubiri, ayogedde ku mukazi gw'aliira omusajja okubeera mukwano gwe. Abatera okutulumya tebatubawala, tebatubeera wala. Nkiddamu, abatera okutulumya, abatera okutukolako obulumbaganyi, abatera okutukosa, abatuzza mu kyalo, abatukomya, tebatera kubawala, baba abo wakumpi awo. Sister wo, brother wo, your cousin, your neighbor, your best friend. Saagala kyongerako. Ekyokusatu, neewuunyizza Gaayo ono atrackinga omuwala. Yategedde appointment gy'alina n'atuuka, buli kimu yakitegedde. Neewuunyiza nti omuwala bw'akomyewo ategedde gy'ava nti tabadde mu kuziika. N'alyoka amuddako ne bagenda ekyamuliibwa, kiwejjiwejjo bavuddeyo, kikoowukoowu, n'alyoka amugamba ebya chats. Waliwo ebintu omuntu by'ayinza okukola nga just akwagala okubaako by'ayisaawo, naye ng'omuntu akwagala ekyo tasobola kukikola. Akwagala. Kyenjogera nayo kitegedde. Ojjawo obuvumu obutegeerera ddala nti balo abadde na mukazi mulala ng'obulujulizi obulina bwonna. Bwajja ne mutasooka byogerako, n'osooka kubeera naye, n'omwebaza nti munnaffe ofumbye nnyo, kali n'olyoka omuzza mubiri. Ojjawo obuvumu obwo okuggyako nga naawe oli mulogo oba oli musazi. Naye ensi erimu ebinene. Gaayo n'omufumbo yali amanyi ddala bulungi omuwala gw'adiiringa naye, ng'osoose okuggyako ezo chats ze yagwako na biki. Kyenyala okugyawo kyekino, ye ayinza oba nga alaba ka bebi kato mu kubeera akato akalangirako bw'okubeera innocent. Nyongera okukibajjukiza nti abantu betulowooza ennaku zino nti kati bato, so okubeera abato tebalina kyamaanyi kye bamanyi, ogenda beera disappointed. Nga bw'ogenda n'ogamba nti kati obuvubuka bwenjagadde bunzoganyizza n'enzuula nga bwonna tebulina mulamwa, kati kankwanibwe ku basajja abakulu abalabye ku nsi bebi. Ojja kugenda oyagala omusajja myaka 45, omusuubira okuba nti amaze ekitundu kyekyasa ku dduniya, byalabye abirabye byalidde abiridde, kati kuggwe kwawummulira n'amannya buli omu naawe munne erinnya erya kiwummulo. Omusajja myaka 5 n'atandika okukola ebintu eby'omuvubuka ow'emyaka 18 n'okwata ku ttama. Omukyala nga mukulu. Gwe tolowooza nti omukyala alina emyaka gye yalituuseemu n'abaako engoye z'atakyayambala. Teriyo bw'osanze n'ogamba nti omukyala ono alinga eyerabidde emyaka gye.
bw'osuubira nti amagezi ganaabeera mu muntu lwa myaka, bw'osuubira nti obutamanya okubeera innocent on'okusanga mu muntu lwa myaka gy'emito, njagala kukutegeeza you're yet to be surprised, not even surprised. I mean, si kubeera bubeezi surprised, but to be shocked. Nga bikukanga kubanga nga bw'obirowooza si bwe biri. Go slow on people. Si buli kitemagana nti ajja beera zaabu. Abange, bituli ki bye tukubye mu mukyala owa Gaayo n'omufumbo? Gaayo n'omufumbo alina mukazi we waka. Njagala kuleka challenge wano mu comment section ng'okola observation ku buli episode. Bituli ki by'okubye kituufu tetuwagira kya musajja agenda kufuna muwala ono, tetukiwagira n'akatono. Naye bituli ki ng'oggyewo ekyo, bituli ki by'olabye mu mukazi we oyo homework? Mbu Gaayo omufumbo ono yaase n'enva. Musajja mugagga alina bwa apartment olaba ng'obuvunaanyizibwa, naye we yaase n'enva. Ogenda n'olowooza nti olwene naawe munno omulimbi, waliwo omuntu gwe tumanyi onyumya munagamba soza olimba, n'olwanagana n'okumukakasa naye nga engeri gy'akikuliriza nti soza olimba. Bannange, Gaayi bamuloga nga just bamuloga bye ng'atuwa ku ssente nga tumanya ssente ze. Sister agambye nti Gaayi ayinza nga takwagala naye bw'omulaga ssente alina engeri gy'ashemererwa, alina engeri naba nga takyabitegeera. Obadde mumpi n'atandika okulaba ng'oli American Height, obadde olina embalabe n'atandika okulaba nga wena ka skin ka glowing kati. Oh my, tukyayiga. Omwami amanyi n'okuleeta ssente, mwana muwala n'akwata n'amugamba zino zitwalire maama gundi mukyalawo. Waliwo akayimba kannantume Justin yakayimba oba naani ti abakyala b'omu maka mulina obuyinza abakyala maama bambi. Bino byo bika by'abakyala b'omu maka. Bw'abiwulira singa abisanga mu chats nanti kati musajja wange akola ssente n'azitwalirwa girlfriend we n'atoolako ze baba bampa. Bwenti bwe nadiba kuleva bweti wano we natuuka mu kudiba n'anoonya engeri gyako kakasa nti teyadiba. Mu ebyo mwe muva omukazi abadde nga mufumbo ye first lady n'awunzika ng'afuuse side chick because she want to prove a point. Mu bino bwe biti teri mukyala asobola kukigubira ng'ategedde nti musajja we akwata ssente bukkolokolo n'aziwa girlfriend n'abala ensaasaanya era n'akwata n'amubalirako nti zino zitwalire maama gundi Naalongo eze mujja okukolesaako wiiki eno. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku mituufu okkirize osiime ebibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.